Mary Goret Kitutu nga ye minisita w'ensonga z'Ekaramoja z'emu okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi Joanna Akiro wa kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi e Kololo mu Kampala. Kitutu mu kkooti aleeteddwa ne mwannyina Michael Naboya gwe bamusiba naye ng'avunaanibwa ogw'okusangibwa n'amabaati ga gavumenti. Minisita Kitutu yaleeta abajja okumweyimirira bana era bano kuliko Bba Michael George Kitutu, Seth Wambede omubaka w'ekibuga ky'Embale North Division, Simon Mulonge eyaliko omubaka wa Parliament nga mu kiseera kino mukiise mu mukago gwa African Union ne Dr. Joel Wadawa omusawo ku ddwaliro ly'e Kiruddo. Kyokka omulamuzi abasatu abagaanye ng'agamba omu yekka omubaka Wambede yalina ebisaanyizo. I find that he is the only surety who passes the test of Rule 7, Sub-Rule B of the above rules, and he is the only surety that this court finds substantial. For the rest of the sureties, mere mention of places of work, designation, being honorable, prominent persons in society is not sufficient. Minisita Kitutu avunaanibwa emisango ebiri okuli ogw'okubuza ebintu bya gavumenti, okuli amabaati agalina okuweebwa abantu b'e Karamoja n'ogw'okwekobaana. Mu kkooti bapulida ba Kitutu nga bakulembeddwa yaliko omumyuka wa ssaabawabi wa gavumenti Michael Wamasebo, John Musiime ne Judy Byamukama. Mu kkooti bapulida ba Kitutu nga bakulembeddwa yaliko omumyuka wa ssaabawabi wa gavumenti Michael Wamasebo, John Musiime ne Judy Byamukama bakoze kyonna ekisoboka okulaba ng'omulamuzi ayimbula minisita Kitutu nga bamutegeeza nga bw'alina amaka gatapangisibwa ebbunga, mukyala mukulu era nga kuno baaleeterako n'ebyapa by'ettaka ne pasipooti ze ebbiri ez'ekikungo. Omulamuzi Asira amugaanye okwemirirwa n'alagira azibwe e Luzira akomezebwewo mu kkooti ku Lwokutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 14. I'm expecting Edu to appear, and also the criminal summons are extended. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.